yes manyi nti wazukusedda tokola obugayavu gomwana abadde asoma manyi mwenna mwavuddeyo nalabye nga muvaayo adde bagenze kusomera adde bali kusomera mwavuddeyo abakyalinza okusoma bajja baba babuulira nteekateeka weeri obbawo ebyokusoma notyo manyi nti mwaka ogujja bajja kubaayo okusoma inshallah naye musobola okusomera mu New Vision musobola okusomera mu Bukedde tugayaalamu katono Siraje officially abaana bawumula olunaku olwaleero bana bali bazzeemu okusoma bagenda kuwumula olunaku olwaleero era bazadde bagende banona abaana babe ku masomero basobola okulayika embeera gye batiddemu oba niyabireesa ate yabisaasanyiza oli akuti kakati wamma kakati omwana namutwala Masaka okuyiga Qur'ani kakati bamba bagenda kuggalawo nakati nze nalangiridde okuggalawo bagenda kulemesa entambula bagembe entambula zikoma abiri ani yabyugidde goba kusuubira okuba nti omanyi okubasinga kati abo boyina okubayamba ba science bebadde bawa ekiteeso eri abasawo badde bawa nabambe yawuddemu badde bawa ekiteeso nti covid yeyongedde baddemu baggalewo kiki kyali kiteeso nete bannaga nti bagenda kugala nolwekyo abantu baffe mulimugira nekibuga olabye nga motoka za mumaggamaggolektewakyogera bagenze kulya Christmas kulya buli Christmas bajja kudda mu kibuga neti wali yabagambe ekyo toti omwana ogenda omunone laba enteekateekero kasajja ne masiki ne sanitizer embeera esobola okubeera ng'etambula bulungi ate abatakisi bagambye Siraje nti newankubadde abantu babatwala mu ntwala eri scientific era bagenda kuwongeza tekibeeyibaaza abantu noyongeza zibeere mmeka kale Bukedde yafulumye dda P4 ne P5 musomera muno jjukira akakonge kakyalimu naku ntono nnyo kaggalewo nekyo genda ogule Bukedde salamu akakonge gabula ne Ssekukkulu n'Eddigobe teekamu erinnya lyo teekamu essimu gy'obeera okuwangula kukwolekedde era tukazanya wano mpola mpola woba olabye Bukedde TV akayimba kasito kawuliraako okamanyi bulungi kuba essimu tujja kubanga era tukuwa bannaffe bateeka mu center aba Prestige Margarine bannaffe aba Yugachi n'abalala bangi tujja kuba tukuwanga bulijjo Bukedde alimu olwejjuma luno Bukedde olwejjuma Sheikh Yasin Kiweewa mukwano gwange olwaleero gwe baleese mukwano gwo agenze mu maaso n'okulabika nti nno ategeeza abantu nti omusiraamu takkirizibwa kusalira musiraamu munne musango oba takkiriza kusalira munne musango manyi Siraje abantu beefuula abalamuzi ne bagenda mu maaso n'okulamula naye ate Katonda talamula nga ffe bwe tulamula Katonda aga nti ekisa kye kyakulembera obusuulu ate tosobola na kumanya ki tosobola kumanya gweoyinza okulowooza nti kino naye nga Katonda kitu kitono nnyo kyaweerako omuntu ejjana gwonolamulira ku kinene nnyo nga oli ayinayo akantu ke katono kajja okwesiba katambulira abantu Siraje shahada yokka notola shahada nga tolina mulimu gwonna gwokoze mu Busiraamu Katonda akuwejjana oyinza okuyamba omuntu waliwo oli seeka kyaffe kyangamba embwa ennyonta gye yali eruma ennyo najjamu engatto ze n'agisombera amazzi nga bwenyona kati omusajja mulabye oyo ate ebyafaayo bigamba nga ajjamu yalina malaaya nga wa ku street yeetunda nga buli omu amukakasizaako nti oyo ate nno tekikweyibaaza manyi ajwalusimbi gyali emityana agambye tekikweyibaaza n'otandika okugamba nti kasa nakolayo ekintu kyange nze mbwa mmeka ze naakawa amazzi nedda ekintu oyinza kukimanya kinakutwala tomanyi oba Katonda yakikkiriza kyewakola ekyo naye nga Bukedde Siraje mulengera wano ku muko guno ogwokusatu nga tugenze mu mawulire bagambye nti batabukidde Mayinja ku bye yeekoledde mu kampeyini Mayinja yabadde jinji eyo n'agenda n'asinkana abayaga mbuga banywa enjaga n'anywa n'asinga abadde baginywa kwaye yayisizaako ne mu nnyindo poliisi ekola ki poliisi yatapuse butapusi tteeka n'ebirekaawo yagala bwegenda mumukwata tena nnyo tteeka likwata ataawo yatapuse tteeka naye bakuleetedde wano omuntu olaba experience eno manya nti ono munywi kati DJ Michael yeyo yajepanseeko yakolodde bukolozi yaginywako DJ ati bwe nadde nsuubira nti yakisinga okugimanyi Mayinja yaginywa ennyo kale akadirisa mwekali akatabo kafa akadirisa mwekali lwaki Premier ekalubi Arsenal erumbye Everton Man U ne Leeds akadirisa mwekali table z'emipiira ezifuna mweziri Bukedde wali tomuleka akadirisako mwekali okugula n'okajjamu n'okatereka mawuli amala mwegali Siraje ku mukogo n'ogusooka ogwa Bukedde anengera ano bakugambye nti akasatiro mu poliisi bagambye nti jeno gwe balonze tasaaga na nguzi oba tasaagira ku nguzi agambye nti b'ofiisa abaamusiba ku CPS batuuyana
bamusibako yagenda omusirikale n'amuyimiriza ng'ali mbyaleeya omusirikale bw'amuyimiriza n'amugirayo emmundu mukugirayo emmundu omusirikale n'ayagala alaga amayinja ne bamuwalaawala mukulu Roki ono paka ku poliisi ku CPS ne Roki yali mukyamu Lokeki yali mukyamu kati awo abamusiba batubyana kati yagenda obakulira anesia uno yamyuka ati era yamyuka nayo lyayinza obutatuukayo nsonga Bukedde azirese takyabajjukira nga bamulese manyi babaleeta batiisa ono gwe baleese ngenda kiraba batwanira muzeyi Sabbiiti wano Siraaje abadigiza abadde beepanka mbu bagenda kukola obubaka poliisi eweze obubaga bwa Ssekukkulu bwonna babadde balina amagezi ge bakola nga bakola bwa mu nnyumba akati bonna ebuwezi twakalabakawo SK Mbuga ke yakola nga twagenda mugendereze tebabagalira mu mbeera eyo Zaalika omulabye waliwo gwe baleese bamuyita Zaalika mu Zaalika tasiba zikweya yabadde atambulira ku Patrick Amuliyati naye abasirikale beezuzumbye naye nga n'okubasindika abasirikale biri ku peji ya 5 URLS enkola empya y'omusolo NRM etendese abanaakuuma akalulu ka Museveni etteeka lya Kampala lizeeyo mu paalamenti byonna biri mu Bukedde Father w'Ekabale asabidde Kyagulanyi emikisa mu kalulu ababibiina bakkaanyiza mu ndagaano y'okukola gavumenti ey'awamu katulinde byonna biri mu Bukedde P4 ne P5 mujja kusomera mu Bukedde tugenze mu the New Vision abagenda okusoma Siraaje nga bw'oyogedde ku bali kati bano bagenda kubeera ba A-level be bagenda okusoma mu New Vision era nga bakugambye nti biology agenda kubeera mu New Vision physics agenda kubeeramu ate kwoteeka general paper olunaku olw'enkya tebeerabira bajja kubeera nga basoma ICT literacy geography ne economics mujjukira waliwo obwana wano busomera Little Miyeji school liri ndooza Maganjo Kagoma mulimanyi kalungi ku Steve Angelo Kabuye Erimoli Nakalule ne David Kikule kalungi Steve Angelo Kabuye Erimoli Nakalule ne David Kikule bali Tom Hedge School mubeerako nga mulaba mwagambye ebyokusoma byaddibi bana bajja baweereza bajja bimanya bajja bireeta ffe tugenda bikuba wano ne Vision era bagambye nti ICC eri kooti y'ensi yonna evunaana bakalintalo na bakatyobola ddembe ly'obuntu baali baloopayo gavumenti ya Uganda bali abaloopa Ekasese jjukire byali Ekasese baali baloopa nabirwawo baali batuloopa ne ICC egambye terabawo musango ebigobi omusango egugobye teguliiwo aya basi kati bakitegeeza nti omusinga w'Ebwenzululu apowe Siraaje nengera wano Matiya Kasaija siye minister w'ebyensimbi agambye nti political parties bagenda kufuna esente bagenda bongera ensimbi endala biliyoni 5 kyesimanya kwa mukulondo okujja bilioni 26 nenga zo zaaki babawo balance ng'ekigambo kubanga tosobola kubeera parties buli party bagiwe sente nemusobola okwetabamu bulungi mu balancing kati nebyo bibadde bikyali awo ate gavumenti negamba nti egenda kulirizinga 10.4 trillion to ministries and local governments sente zibadde tezinnatuukayo sente zibadde tezinnajja sente wezitubetaga emisala gyabwe gijje mukwano gwo oba muyita Kalembe ono omukyala yeesimbyewo agambye nti abakyala abadde bafiira mu ssanya abo bagenda okukolako ng'akutte entebe Kalembe kale katulinde bono batogikutte tewali kuyamba twaga tumemu katono tudde n'ebbeeyi ya siringi nayo gitegeero manye dola gyozigula ku weekend ate nga tulina wiiki emu Christmas kitegeeza ganda lupanvu awo olina okwetereza bintu bitambule bulungi. Ebibanda by'ensimbi mu kyenkya nga bikutuusibwako. Kankwanjulire DFCU Agent Banking. Nyumirwa empeereza ya banki ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. Yes, baganda baffe abasuubula bagamba nti mu kaseera keeko dola ogikuma mpala musende musereka mu dola waliwo bannaffe abajja mu covid abaava ebweru embeera temunnagikwasaganya mugisikasika tejja n'ebikwasaganya empola bijja kuba bitambula bulungi. US dollar yabadde egula 13,686 ate ng'ogitunda 13,656. Pound sterling wadde ogigula 14,917 n'ogitunda 14,917. Euro wadde ogigula 14,433 n'ogitunda 14,400
mwana mukaaga sente Kenya dojuwa sinza 3.8 n'otunda 3.7. Beya singi bweto bwetambudde kusinga ku banki enkulu ya Uganda n'okutegeeza nti sente zikwate empola tosaasanya sente gafula tocyamuka lwa sente naku nkulu tezikutyamu naye mwakivaako dde ekibannayuganda mukyakyamuka sente zikwate empola wali mu kiseera kya covid ngeri gye twazikwatamu era woba ozikwata kubanga January ayinza okuba wa 2 kubanga abasuubuzi tebasuubudde era business tezitambudde bulungi ne Ministry ya Finance yategeeza tesoloozezza bulungi ne URA tesoloozezza kitegeeza nti ne government bobaga bwa party bobaga bwa makampuni bwe badde sente yaga ntemugeza ne musasa sente za party bwa Christmas naffe nabatera okufuna ku birabo by'omwaka nga gugwako obusero tebuzze muruka byajjanga kampuni neeta tebali sambe bali obuntu bubiri bwe buti kakati ngomako bwedde yonura yagabya China ku sente bali bakuwangibira kampuni ez'amaanyi zaletangibira kizito kiiki ekirabo ky'omwaka kakati ate bwe zalese butono nnyo kati ngokitwala ekanga bamanyira okutwala ekino yino bawa obeerako sachula tebagabiriro bitono kakati n'olwekyo bwe banga nkubuulira nti bagabye bitono n'abamu tebagabye n'ebirabo tebinepate tebwabaddeyo tosaasanya nnyo bw'oteetaagisa gula byeweetaaga byokka mbero jja gitambuza beya singi okusa ku banki enkulu ya Uganda. Kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banki ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. Tugenze wakafuluma ali eri Kibaale President Museveni gyasuubira okuba olunaku olwaleero ng'akwasaganya ensonga atubulira ebyokulona sayidi eyo alina Minisita Kasaija be bavaawo mu kitundu ekyo sayidi eyo w'ebyensimbi katugendeyo akafuluma atubuulire ne Kasaija ayogere naye Kasaija musajja mubalaasi ayogera nnyo ebigambo bye nga biri awo ebityo katugendeyo. Wasote mulabi wa Bukedde TV ne program echencha ne TV West program sisimuka manya nze Julius Kafuluma ndi mu district ya Kibaale esangibwa mu Bunyoro sub-region eno mu bugwanjuba bw'eggwanga. District eno mpozi erimu ensonga 2 zenjagala okwogerako n'abakulembeze mu kitundu kino esooka yeye ebibira ebisanyiziddwawo mu kitundu kino ekya Bunyoro naddala okusingira ddala wana Kibaale then mpozi ne district eno yennyini ekibaale tebalina ddwaliro eddwaliro lye balina jjukira nti eno eri district emu nga erimu Kakumiro erimu Kagadi ne Kibaale nga Kibaale wabula eddwaliro lyabwe lyali ku saidi eri Kagadi so kati bwe bayawulamu district eno eddwaliro lisigala eri Kagadi kati bono nga Kibaale bakyalina health center for naye ng'ekyalina issues nyingi ndine ne Minister ow'ebyensimbi Matia Kasaija tenga yembaka ow'ekitundu kino Kibaale kitundu kino honorable kitundu kino bakita Buyanja niyenzo kunzijukiza honorable oli live ku Bukedde TV twagala tubulirako ku nsonga esooka ey'okutema ebibira mu Kibaale wano abantu babadde kikola webale ku nsonga eyo nga nkyali muto mu myaka gya 5 ibe n'emyaka gye6 ibe nga tuvudde ne mu lutalo olwafu olwa NRA ekitundu kino kyali ku 10 yika asatu kumpi gabanga gaki gabibira tulina force reserve ezitaka wansi we 10 nomino kakati ng'enkuba etonnya wano naawe n'osanyuka yatandikanga saa 9 ogw'ekiro nga nve waffe ekigindi ekibinga okujja okusoma wano egindi ebujuni nojja ng'ekukuba mama waffe ng'akwata oba Abaganda muguyita muti omunono akalagala kali nga kali olagala olwo luyitamu olwo olukyali luto tunaba kweyanjuluza n'aluyisa ku muliro nga yali ambuleera yaffe yoggama nkuba asikwegama manvuuli eyo manvuuli nenzijja ku ssomero awo
awatali nuwukwa wetusinga sibadde emiti nyina essomero ndibandi kulaga wano netandika okusoma ng'enkuba etonnya netugenda mu UPE ng'enkuba etonnya saawa 7 tugenda kulya kyamusana enkuba etonnya saawa 10 enkuba akapiira nga tukasamira waggulu w'amazzi omupiira n'okuteeka kuba twala netuddayo ng'enkuba ekyakola ki ekyatonnya saawa nga 3:09 manya saawa 3:04 abanyolo bagamba netandika kugwa maguru make is to go slowly twa naye kati ebyo tibikyali okujjako omwaka guno ate bwetonya oluusi netonya bubi neyonoona ebintu embuyaga abalina ebitooke n'emmwanyi awala n'amayumba gagenda ekireese kiki ebintu bibiri kusooka omuntu yeyongedde nnyo edda twakolanga kibayitanga shifting agriculture season eno n'olima wano n'ovaawo n'ogenda wali n'ovaawo bwotyo kati tikikyasoboka akabanja koliko kalima season emu n'okasima season yakubiri season y'omwaka gumu 2-3 abantu beyongedde nnyo abawano bokka abanyolo bawano nabo beyongedde nnyo luli twaza wano mukazi okuzaala abaana 6 bayogeranga nti yazaalanga nga mmese azadde abaana 6 naye kati okuzaala abaana 10 omukazi izinomo ate linako ate abazadde bonna abakuziza naye luli wazaalanga 6 3 nga bafa either measles olunkusense no ne malaria nange kali katono ngende naye mama lukatona nga mwenye bwebeta sawa tena tuka mama nagezaako ntwala mbasawo bweboyita basawo abaganda bwana tubayita baraguzi tubayita baraguzi wano fe mungula ni sawa abanyolo ninkula nga bundaba ebibira biweddewo tuba tugenda mwani azaliddwa osobola mutegeera naye wakati awo tuteekawo ennyingo yaffe eyawaka naddala eri omukyala w'obuvunanyizibwa yandibadde atya omukyala yandibadde atya mu ngeri ki kyongera okutegeeza omukyala wenna oba maama wenna ng'olina abaana abo manyi muyinza obutagenda mu kyalo oba mujja kugendako mu kyalo bw'oba ogenzeeyo abaana bano baana baffe ennaku zino bannyonnyole embeera yonna bw'ebeera ne bwe yali gezaako okulireetinga ebintu bitambule bulungi okubalaga nti bino bibabeeramu e Kampala kibeera bwe kiti obulamu si bwe bukoma waliwo n'obulamu obw'omukyalo ate n'omwana nga muwala ye mususseemukko ng'omubuulira ebintu eby'essimbalaala mwabagamba omuwala asera na nnyina mulage naddala singa omumanyi nti omwana omuwala we baba abantu bakyadde gwate wakusuubira okwetala nnyo ebyokulya bireete olina okufumba obuuza ofukamidde olina okubuuza nga ofukamidde wadde ng'embeera ez'embo modernity omugende nti omukyala abeera ate ye mukkakkamu omukyala taddamu omukyala aba abuuza abantu atakkakkanako ne yeewoomyamukko tabanga mulenzi teweeyisanga mulenzi kati kubanga embeera bwezze kati enviiri zino sikyazaawula eziyimiridde bwezi teziringa emiti sikyajaawula lwaki olaba olisanga omuwala nga enviiri ze naye ziyimidde nez'omulenzi nga ziyimidde kasi simanyi oba kitayiro ya bonna beebamu okwambala kuno empale eza jiini nako sikyakwawula oli ajja n'ajambala omuwala empale neerabiseeko ekitundu azze kubuuza bagenyi tukyakyawula so nno ng'omwana omuwala abeera ate muwala ku mulenzi tebafaanana yalina okubeera decent ayina okubeera ateekeddwa wadde omulenzi naye ateekeddwa naye omuwala ate ateekeddwa mukibabuulire era obalumirize maama wadde ofuuse muyaaye manya nti omugaiti bino mbikola naye tolina kubeera bwoti ojja kulaba nga enjawulo weeri mwazaalibwa n'omuzanyi w'omupiira bamuyita Ibrahim Sekajja y'omu ku basambi abasinze okubeera abeetutumu mu ggwanga erya Uganda akookinga mupiira mu ggwanga erya USA era
nga mazaalibwa ga lunaku lwankya alina akantu alinamu akantu sente webazanya azimbamu amayumba mangi namugongere nawuwe n'ebintu sente azifunye alina akantu ne bakochi bano betuzunga nabo okuzza oyo omwana waffe ki bamuleetako wano naye Siraaje nga bw'okimanyi nti nabbi tabeera w'amaanyi gye bamuzaala bw'anajja wano muyinza omukuba amayinja ne mumulemesa n'akasente tuyinza obutamuwa kale katugende mwazaaliddwa ani azaalibwa Kyenkya and may all your dreams come true. Ani azaalibwa kyekitundu kye tulimu leero mazaalibwa ga King Fahad Kajubi yazaalibwa Desemba 18, 2018 leero aweza emyaka 2 egy'obukulu awoomerwa amagi chapat ne ice cream mami we ne daddy we abooluganda n'emikwano bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Ethan Kigenyi leero aweza emyaka 7 bazadde be bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Nazwa Jacqueline ne Nanyumba Ignatius ababeera enjeru mu Buyikwe bagamba nti bamwagala nnyo amazaalibwa amalungi ge bamwagaliza era beebaza Katonda eyamubawa nti amuwangaaze emyaka mingi. Ethan awoomerwa nnyo omuceere n'ebijanjaalo sako ice cream ate mu mizannyo anyumirwa nnyo okuwuga. Mami agamba nti mutabani waabwe ono bamukuza bamuyigiriza empisa n'okutya Katonda. Nankwange Teddy Sawuya leero lwaweza emyaka 25 egy'obukulu awoomerwa nnyo omuceere amatooke ennyama n'enkoko. Ono abeera mu Saudi Arabia gy'akolera. Ayagala nnyo okwekubisa ebifaananyi. Sister we Margaret yamuweereza obubaka omuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge. Agamba nti amwagala nnyo era amwebaza okubeera omukwano omulungi. Abo nga tubavuddeko enkya olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'e12 Ibrahim Sekaja lwajaguza amazaalibwa ge yazaalibwa 19 Desemba 1980 enkya aweza emyaka 4 egy'obukulu. Omupeera ogw'ensimbi yatandika okugusamba mu Kampala City Council mu 1992. Mu 1997 yali akakase era abakesisi yabateebera goal emu. Yadda mu Argentina mu 1998 mu Atletico nayo azanyirayo mu 2022 yabateebera goal 2 mu 2015 yali mu Ferro Kalilo n'ateeba goal 4 mu 2005 yagenda mu Arsenal D Salandi eya Argentina n'abateebera goal 2 mu 2013 yali mu Red Bull Salzburg n'abateebera goal 6 mu 2013 n'adda mu New York Bulls n'abateebera goal 2 azanyidde ne national team enfunda ezitali zimu nga wakati wa 1999 ne 2011 yayamba Uganda Cranes okuteeba goal 3 mu mipiira 35. Abadde manager wa tiimu ez'enjawulo mu 2015 ye yali manager owa New York Red Bulls naye ng'akola nga assistant. Yazaalibwa mu Kawempe wano mu Kampala. Ebyo nno bye tusobodde okubatuusaako ku Ibrahim Sekaja enkya ajaguza amazaalibwa ge naye nga mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday. Ani azaalibwa mu Kyenkya? We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.